Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasa mugende maaso gyegatako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekya likinga video. Kati olunaku lwaleero waliwo omukyala eyabuuzizza n'abuuza nti restaurant n'edduuka kiriwo kisinga okubeera ekirungi. Just yatadde comment ku video ku YouTube ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti n'abuuza nti okola business ya restaurant n'eyedduuka eriwo esinga okubeera ennungi. Kyabadde agezaako okubuuza nti eriwo esinga okubeera ennungi kwegamba bwesobola okumwanguyira. Kakati business esinga okubeera ennungi ku ezo business ebbiri zewabuuzizza, edduuka ne restaurant, oba tugambe edduuka ne woteeri, n'ezino woteeri ezisookebwako muzitegeera ndowooza. Kyenjagala okubuulira ku business eyo eya restaurant n'edduuka esinga okubeera ennungi, nja kugamba nti dduuka lye lisinga okubeera eddungi ate lisinga okubeera eryangu. Ekyo nkikubuulira ng'oyagala kutandika business ng'ogamba nti business ku restaurant n'edduuka eriwa business gye nsobola okutandika, eyo gye ndabanga business ennungi esobola okunyanguyira. Edduuka ye business ennyangu ate business ennungi egenda okwanguyira. Ne restaurant nayo business nnungi naye nnungi ku oyo agitegeera. Kankulage lwaki edduuka lye lisinga okubeera eddungi ku restaurant n'edduuka. Ekisooka kasokere ku dduuka. Edduuka kye kintu omuntu yenna kyasobola okutandika okukola. Ekyo nkikubuulira. Tekirimu kugamba nti ngenda kukola kino nkiyige nkikole, ngenda kukola kino kyanjawulo, kigenda kuba nga kineetagisa okumala okukisoma oba okugenda okukiyiga oba okusooka okulaba omuntu bw'akikola. Edduuka kye kwegamba ye muntu avudde gy'avudde n'atandika okukola business y'edduuka. Ekyo ndowooza mukiraba nnyo, ky'oba olaba ng'amaduuka mangi nnyo 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 ate okusinga ku restaurant. Oba mukitegeera bulungi nnyo. Amaduuka mangu ate malungi, kwegamba ye business eyanguwa ate eyanguwa mangu okuleeta ssente ng'ozirabirawo, oba wakateekamu bw'oti ebintu abantu batandikirawo okujja okugula mu bwangu naddala ng'ofunye ekifo nga kirungi. Oba okitegeera bulungi nnyo, kwegamba edduuka ddyo lyangu nnyo era ng'obadde ogala kutandika business ey'amangu mangu, edduuka lyanguwa lwakuba lyetagisaamu ku ssente naye nga kwegamba ddungi nnyo mu kutandika, terimenya, lyanguwa. Kakati obuzibu bwa restaurant, okulaga nti restaurant eno si nnyangu, tesaana kumala gabamira, tojja kuva eri ogambe nti otandikirewo restaurant olowooze nti onaagibeeramu n'ogiwangaaza. Ojja kumala omaze emyezi 3 omala ogiddukemu. Restaurant yeetaaga kusooka kutuula bulungi wansi n'osooka n'otunuulira nti ngenda kukola restaurant eno, biki ebikolebwa mu restaurant. Restaurant mubaamu okufumba emmere ey'enjawulo, wabaawo okugoya akawunga mmanyi okukagoya oba tomanyi, mubaamu okufumba omuceere ogumanyi oba togumanyi, mubaamu okufumba amatooke ogamanyi oba togamanyi, mubaamu okufumba enva ez'enjawulo, enva eza boyiro, ensiike, kwegamba ebyenjawulo bibeeramu nnyo mu restaurant. Ate nga jjukira restaurant eyo bw'oba tomanyi kufumba togenda kuba na bakasitoma bagenda kudduka. Bakasitoma buli anajja okulyawo ogusooka tajja kudda, ajja gamba restaurant yawo temanyi kufumba mmere. Bajja kuba badduka budduse ate kitali ku dduuka. Kwegamba kikulaga nti restaurant eyo mulina ogitandika abantu abasukka 2. Ekyo olina okukimanya. Tosobola kubeera omu bw'oti n'otandika restaurant, ekyo tebakikulimba. Mulina kubeera ttiimu y'abantu 3 kudda, bantu 3 kudda waggulu. Ekyo olina okumanya 3, 4, 5, 3, 4, 5. Yeeyo restaurant mulina gitandika ttiimu. Gw'oba tomanyi kufumba nga tobitegeera, kale beera mugagga naye n'okufunayo amanyi okufumba, tumuyite chifu. Olina okufunayo omuntu yabisoma. Waba teyabisoma kale ng'abimanyi bumanya nti manyi okufumba bulungi nnyo, ebyo bigenda okuwoomera bakasitoma. Oba mukitegeera, olina okufunayo omuntu ng'omanyi nti oyo omuntu agenda kugoya akawunga bulungi nnyo, afumbe ettooke nga linyige bulungi nnyo, afumbe omuceere ng'agutegeera, afumbire abantu enva ez'enjawulo ng'azitegeera. Ekitegeeza olina okufunayo omuntu nga yabisoma. Waba teyabisoma kale ng'abimanyi, nga yabiyiga kuba mulimu omanye ebintu by'okufumba bino byanjawulo. Waliyo omuntu akufumbire, waliwo omuntu asobola okukufumbira emmere mu woteeri omwo
oba mu restaurant nga teyabisoma nga yayiga biyige naye ng'amanyi nga yakozesa bwongo bwe buzaale n'amanya nti kino kifumba bwoti ne bwoti ne kiba nga kiwoomu. Abo gye bali bayitirivu naye kimanye nti gwe abuuziza kino ekibuuzo olina okuba nga tewabisoma tobikolangako just gwe oli awo ogamba bugambe nti naye njagala kukola bizinensi ya restaurant naye nnungi enantambulira. N'obeerawo n'ogamba oba nkola edduuka linantambulira kwegamba nga oli awo makkati tomanyi bizinensi gy'ogenda kukola, kwegamba nga tomanyi bizinensi ki gy'ogenda kukola akadde ako nga naye otunuulidde bizinensi bbiri, edduuka ne restaurant. Kati kyenjagala okubuulira nti edduuka lyangu lyo terinaamu bujogolijogoli, simanyi nti funa omufumbi ofune abaana abanaaweereza emmere. Edduuka olitandika oli omu bwoti n'olikolamu okumala omwaka ne gugwa wali paka bw'olaba nga ligejjedde ddala n'ofuna omuntu owookubiri. Ate kitali ku restaurant buli wookola n'omanya nti restaurant gimazeemu omwaka mulamba, abalya emmere beeyongedde, ekitegeeza olina okwongera ku bakozi, olina okwongera ku bafumbi, kyekiraga nti restaurant olina kubeera serious era mulina kubeera ttiimu, okitegeera. Kati n'olwekyo ebyo byonna obeera olina obirowoozaako. Nja babuulira ku restaurant biki ebyetaagisa singa oba oyagala okugitandika, nja kuba mbabuulira biki byolina okutandika nabyo, buzibu ki bwerina, bulungi ki, okitegeera. Kuba restaurant eyo gye mulaba oteekeddwa okufuna ekifo w'opangisizza. Ekisooka olina kupangisa luumu 2. Kale bw'oba oyagala kukola obulungi ng'okola restaurant naddala ezo zisookebwako, olina kupangisa luumu 2 mu maaso n'emmanju. Emmanju ofumbireyo, emiryango babeere nga baliirayo, okitegeera. Kati restaurant eyo kimanye nti buli weegenda mu maaso n'ekula abantu beeyongera. Abadde agoya kilo 5 otuuka essaawa n'ogoya kilo 10 ez'akawunga, abadde afumba omuceere kilo 5 otuuka essaawa n'ofumba kilo 10, okitegeera. Abadde afumba ettooke erimu otuuka essaawa n'ofumba amatooke 2. Nti restaurant ngenda gikola naye ngenda kutandika naani? Ninawo munnange oyo gwenfunye abitegeera kyenkana ki? Yakolako mu hoteeri ewantu oba nze nakolako mu hoteeri ewantu n'enjiga enkola gye bakolamu ebintu ebyo. Kati kiba kikulu nnyo n'afuna kiifu nga yennyini nga yasoma bulungi tandike mukozesa n'akisobola. Kuba jjukira restaurant ezo tetandikirawo kukola ssente, olina kutandika mpolampola. Oli w'obeera ofumba ekintu ekirungi nga kiwoomu, ono omuntu ajja okulya abeera ajja kudda nalula. Jjukira restaurant esobola okuliisa omuntu nga restaurant eyo eri nateete naye nga gw'oliisa ava Makindye olw'enfumbayo, era ng'abuuka obutawuni bonna ng'abuuka Katwe, Ndeeba, Kabuusu, Nalukolongo n'ajja paka Nateete, nga ye agamba nti restaurant eri Nateete enfumbira emmere empoomera. Awo babeeramu oluusi obeera tugeze ng'ofumba boyiro nga ye gy'ayagala oba nga emmere yo nnungi, ekyo kibeeramu. Kati n'olwekyo kimanye nti w'okola restaurant obeera ogenda kuliisa abantu ab'enjawulo, ate abeeronzi. Ekyo kyolina okumanya, kwegamba kiba kikulu n'omanya nti bizinesi gye ngenda okukola erina buzibu ki, nnyangu etya, erina kusoomoozebwa ki, era biki ebyo nina okutunuulira kusobola okumalako nayo. Ekyo kiba kikulu nnyo okutunuulira ebintu ebyo ku bizinesi. Ate ekintu ekirala kirungi nnyo n'otandika bizinesi gy'oweewulira muli ng'owuli ogisobola. Ekyo kiba kirungi nnyo. Otandike bizinesi gy'olinako akakwate, gy'owulira nti mu butuufu bizinesi eyo nja gikola, ate ogikole ng'olina ensonga lwaki ogikoze, si kukola bukozi. Kati nga restaurant eyo olina okuba n'ensonga lwaki nkoze restaurant eno. Ensonga ng'ozino ziteekawo nga tezasimba, ogambe nti nkoze restaurant eno olw'ensonga ebintu ebyo nabisoma eby'okufumba, kati kankole natandika okwekozesa. Obe n'ensonga ogambe nti olaba ekinkozeseza restaurant eno nina mukwano gwange yuuyo yabisoma, katutandike ffenna tutandike restaurant nga nze mugagga ye manager obanga ye yatambuza buli kimu. Ekyo kibeerawo, kwegamba n'oba n'ensonga endala n'ogamba nti mbadde nkola mu hoteeri y'egundi nange nsazeewo nkole eyange.
oba mukitegeera ebintu ntuwe bityo bingi nja kuba mbabuulira nja kukola vidiyo eyo ng'etunuulidde restaurant yokka mbabuulira ebintu ebyo. Mu bizinesi kikulu nnyo okubeera n'ensonga lwaki nkoze bizinesi eno. Kiba kikuyambako okugitwala mu maaso ng'otunuulidde nnyo ensonga ezo lwaki wagikola. Oba okitegeera bulungi. Ekirala, bizinesi ezisinga nga bwe mukimanyi nti zeetaaga bugumiikiriza nnyo, zeetaaga bugumiikiriza na kufaayo, si kuzipapira. Bantu bangi balemererwa okutambuza bizinesi olwo nga si bagumiikiriza. Abasinga baagala kagwirawo ng'eruddewo okuleeta ssente n'abita. Kyoba olaba nti nkugambye wali nti oba okola restaurant eyo, funa ennyumba ng'olaba nti ennyumba eno sobola okugimalamu emyaka 2 nga landlord tansumbuye nga sisenguseewo. Olw'ensonga nti bano bakasitoma obeera ozimba bazimbe. Kati w'osenguka owantu awo kimanye nti obeera ozze ku zero, obeera ogenda kuddamu kuzimba bakasitoma bapya. So ng'ate awo obeera ekintu kiba kikutteyo ng'otandise okufuna abantu bulungi ate landlord n'akugoba. Oba ne mufunamu obuzibu, simanyi ati tugenda kumenyawo tuzimbewo ekizimbe ekirala. Tujja kubyogera. Kankomawo kuba ono Jasi yabadde ayagala kumanya ng'abuuza ku dduuka ne restaurant oba ne woteeri zino ezisookebwako eriwa bizinesi kyennungi. Kwegamba gy'asobola okukola n'ebanga ejja mwanguira kyeyadde agezaako okubuuza n'enkulaga nti edduuka ddungi ate lyangu. Ekyo ky'olina okumanya. Edduuka lisingira wala restaurant, wadde nga ne restaurant nayo nnungi, naye nnungi ku oyo eyeeteeseteese oba tugambe kale abitegeera. Ekyo ky'otuuka nkibabuulire. Kuba nayo nnungi naye leeta ssente, naye edduuka lyangu nnyo lye lisinga ku nze. Edduuka lye lisinga ku restaurant, naddala gwabeera abuuza ekintu ng'ekyo. Nkuzeemu kyekyo bwe kityo bwe kiri. Nga naye kye mulina okumanya kino kankibabuulire, bw'oba oyagala kutandika bizinesi kyenkusaba funa wudda nga ggwe osooke okirowoozeemu, otuule awo. Kwegamba obuuze omutima gwo ti naye lwaki njagala kutandika bizinesi eyo. Osooke weddemu gwe kennyini weewe ansa ng'oli wekka. Va mu guruupu zino, va mu bantu. Okitegeera, osooke weebuuze nti naye lwaki ntandise bizinesi eno. Kwegamba weewe ansa kijja kukuleetera okufuna obuvumu ng'otandika bizinesi eyo. Kwegamba kikuleetere okumalirira, kikuleetere n'okufuna omutima ogugumiikiriza. Kuba bizinesi ezisinga kino kankibabu tezitandikirawo. Kwegamba tutandikirawo okufuna ssente. Ekyo nkibabuulira. Kwe mukimanyi embeera yaffe ebiseera ebisinga mutandika na kitono nga mwagala kukula bukuzi. Kati buli w'otandika bw'otyo ng'otandise na kitono bizinesi ekule, olina ogiwa obudde, olina ogiwa time, olina okubeera omugumiikiriza, olina okubeera ng'ofaayo, n'ebirala bingi ebigenderako. Kikyo mulina okumanya. Bizinesi yeetaaga muntu mumalirivu ogitandika. Ekirala ng'oli mugumiikiriza ate ng'ofaayo. Awo bizinesi obeera ojja gisobola. Bwe kityo bwe kiri. Njagadde mbabuulireyokko bwe kityo bwe kiri. Komenti eno yabadde ku vidiyo ey'edduuka kwe yabadde. Nze ddala nziraba, nja kuba mbaddamu obeere bagumu. Komenti ezo nziraba, ebibuuzo ebyo mbirabe muteeka ku vidiyo eyo ey'edduuka. Nja kuba mbaddamu mubeere bagumiikiriza. Bwe kityo bwe kiri. Mbaagala nnyo mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Mubeere bulungi, mweraba.